kiraba ng'ettala lino libeerako enamba zimuluka oli kakati bw'aliba bweriti kitegeeza alina kwalogerwa bwati agyeko zino namba oleme zitegeera kubanga kiraba ayisawo akantu wano oleme kutegeera ki enamba. Obubbi busuuse ensangi zino nga bwetwogerera ng'abatuuze b'e Natete Wakaliga tebabasuza bulungi olw'obubbi obusaanikidde ekitundu kyabwe. Omubbi ayingiridde ekikomera ekimu ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro n'asumula endabiramu z'emmotoka z'asanze mu kikomera kino wabula nga si gwe gusoose naye kamera z'omu kikomera zaamukutte era ne ziraga n'engeri gy'akolamu emirimu gye ng'agikola tayambadde ngato. Bajja ekiro ne bayingira muno ne bajja ne basumulako bino wano ku mmotoka. Okusooka bajja ne bayingira wali mu kayumba kali ku mutabani wange ne bamutwala laptopu batwala biki na biki oli n'omukyalo ono ne bayingira mu ne bajjamu ebintu kakati kino omulundi gwokubiri bajja wano ne basumula wano nankani kunalakazi laba sayidi miraba yeri bagitwala neri bagitwala yeri kamera ekiraga bulungi omubbi yajja wulidde kakati bwe yajja n'asumula eno sayidi mira yamala gisumula eno niyekweka wano wulidde niyekweka wano kakati bwe yamala kwekaka wano wayitawo entakiika nga 30 n'agenda kweri mulukubiri n'asumula ku sayidi mira. Omu ku bapangisa mu kikomera kino ategeezezza ng'omubbi ono bw'amaze ebbanga ng'ababba nga si gwe mulundi ogusoose era n'agamba kirabika asikaali olulaba nga beebase naye nga yeebaka. Omubbi ajja sawa etumbi sawa 8 z'ekiro ffe tuba tuli mu nyumba nga twebase tusobola kitegeera ate ekirala tuba tumanyi nti tulina asikaali atukumira ebintu wabweru tafaayo kubanga ndowooza asikaali bw'atulaba nga tumaze kwebaka kirabika naye yeebaka. Ate y'omupangisa omulala atutegeezezza nga bwe baagezaako okulopa ku poliisi ne basuubiza okubayambako naye paka kati tebalabikangako era agenze mu maaso n'atunnyonnyola ng'agamba nti omuntu ono alabiddwako ku kamera z'omu kikomera era ng'alabika wa mu kitundu ekyo. Tutanaatita kamera wano twali alw'ababbi ate ekirabika omubbi waawo oyo omuntu omu ajja nabba muliraanwa wano n'amubbako laputopu mu nyumba eno matumbe budde biyambala nayingira mu kyalo ono nga mwali webase neyibayo naye ayagala kumukwata nakuba enduulu nebadduka nafuluma nebadduka n'agenda kati bagenda ku poliisi nebaripotinga naye poliisi terina kiyakolawo kwe kugamba tusalewo tuleete kamera zitukwatire bano ababba wano kati twali kumbacha tusanga endeberwamu y'amaloka nga teziriiwo ntukebera ku kamera ntulaba omusajja mu ssaawa zaali nga 10 awo omusajja ng'ajja n'asumulula n'alina nga sipana ng'omulaba ku katamba yako ono omusajja ate ekirabika y'omu watubba wano yatubba sigamba nti ate waawala abanga amanyiyo obulungi wa mu kitundu muno. Omukyala Penina yagamba ababbi babayingira ne batwala ne kompyuta mu nnyumba kosa n'okubba endabirwamu z'emmotoka kye baava bagula kamera zisobole okukwata buli kimu ekiba kifa mu kiro nga beebase. Ayongeddeko n'atubuulira nga omubbi ono waakozesa akatimba kaabika ku ssengenge w'ekikomera n'asobola okukibuuka era n'asaba poliisi ebayambe basobole okufuna omubbi ono eyalabikidde mu katambi. Twagenda kuluka ku makya mabega kaawo netusanga akalabirwamu k'emmotoka nga tekaliiwo nga bakatutte kati bagenze kuyitaku ennaku nga ebbanga si ddene ne baddamu ne balinya ku makya bwe twasanga tekaliiwo batange basanga tekaliiwo n'agamba teekako kamera kana akalabirwemu bazzeemu ne bakatwala genda kuteekako kamera nga ndaba omubbi ayingira n'asooka ayimirira wamu wano ku musheedi ya neiba n'avaawo n'agenda ku mmotoka ya neiba n'asooka ajjawo akalabirwamu ako n'akatereka wansi n'atambula mpolampola nga bw'asooberera n'atuuka kweno yaffe naye n'asumulula ng'olaba nga akwata mu nsawo wajjamu obuuma bw'asumulula olwamala najjawo kali ako keyasooka okutereka wansi n'atambula n'atagenda okukebera
tusanga nga waliwo weyalinyidde nga buno obuuma obusengenge nga buli wansi ate nga kuliko lowooza kyeyali akwatako okwo tebumufumita. Abapoliisi bakama baffe mutuyambe, muveeyo mutuyambe, nze nsaba buyambi tuyambe kubanga obubbi bususse wano mu kitundu kyaffe mu Kivumbi zooni. Tekyalabika bulungi, tusula mu kutya kubanga omubbi tomanyi kimuleeta ekirala ekiddako atwala obulamu bw'omuntu. Nze nsaba bakama baffe mutuyambe, muveeyo mutuyambe.